Olugendo lwa Kyagulanyi okwolekera mu bitundu bya Nakawa gy'abadde alina okuba olukungaana olunaku olwaleero lutandikidde ku bbanguliro ly'ekibiina mu by'obukulembeze e Kamwokya. Obutawukana nga bwe gutera okuba ku mulundi guno, abawagizi be babadde bagobye dda bumale okumuwerekerako era bwe gutyo bwe gubadde. Ayagala ekya Nakawa West Joel Ssenyonyi owayiswa mu ffumbiro ayagala ekya Nakawa East newankubadde ono muto we Kenneth Kato yamukiikirira. Ali Bukeni ayagala ekya mmeeya wa division ey'e Nakawa Ronald Balimwezo eyegwanyiza ekya Lord Mayor wa Kampala n'abalala be babadde Kyagulanyi ku lusegere mu lutabaalo lwa leero. Olw'okubanga ekitundu kyonna kya kibuga, olugendo lwe lubadde lutambulira ddala kasoobo. Bitundu by'entindo okuliraana ekkubo eryambuka ku poliisi y'e Naggulo, tusanze poliisi yakiiseewo dda mmotoka zaayo okutangira Kyagulanyi n'abawagizi be okuyitawo era bwe batyo ne bakwata ekkubo eddala wakati mu luseregende lwa mmotoka. Ebitala by'oku stretch entinda abasirikale babadde bateevuunya buteevuunya okulaga Kyagulanyi gy'abadde alina okuyita n'okusalako abalala ababadde bamweyunzeeko. Ono nno kitwalidde ddala akabanga ng'emmotoka zikwamye ekiwaliriza avuganya ku kifo kya Nakawa West Joel Ssenyonyi okufuluma mu mmotoka mwabadde n'agezaako okwogerezaganya n'abasirikale baleke abantu batambule wabula ng'alinga afuuyira endiga omulere. So please, first go. No. The team is already there. We can't do anything. You're going to pick them up. Trust us. E Nakawa okuliraana ku sipiya embeera Kateve mu nteeko ani Kyagulanyi avudde mu mmotoka okwegatta ku bawagizi be bonna batambulire wamu kyokka bano poliisi ebagumbuludde na mukka. Ono Kyagulanyi akakiddwa okudda mu mmotoka bw'etyo poliisi n'emulaga bwe yabadde mutegekedde okuyita. Okuviira ddala ku sipiya okutuuka embuya awabadde olukungaana mu kitundu kya Nakawa East, abantu babadde bayitirivu kyokka ekitatera kulabikako balekeddwa okutambula ne mukama waabwe nga buli omu ali ku munne okumalira ddala akabanga akawera. Ku kisaawe embuya buli omu Kyagulanyi amwaniriza mu ngeri yiye, abamu ne batuuka n'okwewanika ku busolya bw'ennyumba okumulengera. Wano otusangidde mwana muwala ono abadde yeekapise okukira ddiikuula nga wagwa okufa n'obutanyagwa okuwagira Kyagulanyi ekijja kijje. Ekimwambaza kiti bwe tumubuuzizza azzeemu nga bw'azze yeetegekedde emiggo eginyuuka ensangi zino bagende okumukuba nga zibuuka bubuusi. Zimbye bwetyo anti munange bino nga bw'obimanyi byakuyiriba kati nze neeteese muntu newe bakuba kibooko ekoma wano. Ekisaawe kyonna kibadde kyetooloddwa ebipande ebyabeesimbyewo mu Nakawa wabula ng'ekisinze okulabika kyekyawayiswa mu ffumbiro ng'ali ku mpingo eyeesimbyewo okukiikirira abantu ba Nakawa East ng'essaawa eno ali mu kkomera. Waliwo n'omuvubuka ono abadde yakoze emmundu mu mayuuni ng'alina n'obutangaaza ng'alagira ddala nti kyaliko akitegeeza era akyagalira ddala. Kyagulanyi ng'asimbula okuva embuya mu Nakawa East okwolekera Nakawa West mu Bukoto E gy'abadde alina okuba olukungaana olwokubiri, abawagizi be babadde balina okumulinnyira mu bigere kyokka poliisi n'etandika okubasalako mpolampola. Ku luguudo lwa Kinnawattaka abamu babadde bagisooseeyo dda era okubagumbulula kubadde kubakuba mu ttiya gaasi olwo nno bonna ne babuna emiwabo. Mu mbeera ebadde tetera kuba ya bulijjo, waliwo we tubadde tuyita nga tusanga abantu basiimuula maaso n'amazzi kw'ossa okufeesa so ng'abalala bawambagatanye n'ennyaanya olwo nno buli omu ne yeebuuza ekibadde. Tugenze okukitegeera nga kati poliisi yakyusizza obwanga nga beebadde esanga nga balindiridde Kyagulanyi emabbali w'amakubo ebagumbulula tannatuuka, si bye biri eby'okumulinda ku kkubo bamuwuubireko. Newankubadde bangi babadde bafeesa ekibalobedde kweyimbira nnyimba ziba zaamu maanyi n'omukulembeze waabwe.
Bw'atuuse ku Ndere Center ekkubo eriweta wabadde olukuŋŋaana, Kyagulanyi agenze okutunula emabega nga bawagizi be bonna bali mu kugobwa kwe kwagala okugenda ku bigere ab'ekimire. Wabula wano poliisi temuganyiza era ne batandika okuwanyisiganya ebisongovu. Mu kavuvuŋŋano kano bangi bayisiddwako ow'embuya so nga gwo omukka ogubalagala bangi tegubalisse kyekimu. Wano waliwo n'omuvubuka akubiddwa emiggo egitagambika ng'omugongo gwonna gujjudde mabwa era Kyagulanyi n'amulagako eri abantu okukakasa obukambwe bwabwe ebyokwerinda. Bino ebibakozeko tebiraga maanyi gaabwe, biraga bunafu. Kyagulanyi olunaku olw'enkya wakwolekera ebitundu bya Kabalole mu kibuga eky'e Fort Portal. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.